Olutalo olw'amaanyi lubaluseewo wakati wa mwana muwala Grace Khan n'omukunja atasera. Imwe mwena batamanyi omukunja atasera ono Guy muyimbi ngera abantu bonna we mukimanyi ababadde tebakimanyi nti no muyimbi, of course muyimbi ate la Grace Khan mukyala walinnya muyimbi mu ggwanga lyaffe Uganda, omuyimbi omututumufu era nga bw'onoonya ba vocalists abasinga mu Uganda ogenda kubanga omutwala kubanga eddoboozi alina. She has the energy, she has the talent. So Grace Khan, a lot of things had been happening into her life. Mukazi Watu sigenda kuberanga musekerera oba ngenda kuberanga mujajinga, and of course not kubanga simanyi kikyayita muwabula. A lot of things had been happening into this woman's life, into this girl's life. She is this innocent young woman akedde kumacha okweranga afuna ebizibu all the time kubanga okusinziira ku mwaka guli ogwedde Grace Khan has been into media nga buli kimu kimutuukako, eno ayombye, eno alwanye, eno bamubanja, eno akubye omukozi, eno taata w'omwana ayeeganya omwana, eno bamubanja sente za nyumba, eno baagala kumusuula bweru, eno bamubanja sente za bugoye, eno aze ku media akaaba, eno yeetaaga buyambi, eno music yaganye n'ebintu ebirala. So olutalo luba luseewo wakati wa mukunja atasera ne mwana muwala Grace Khan. Omuntu ogenda kumbuuza lutalo ki oluba luseewo, ebyo no bye tugenda okubanga twogerako. Gwe kyolina okukola kutwekumirako otya ku subscribinga ekigambo tukirekawo awo, kikozese kikwate mukwata mu notification bell buli video gye tuteekayo ebirenge kusangayo. And of course yenze Sheila Adita abeera obatuusako updates zino balugambo menti bannange musembere kuba embeera nduleeseye ate era mukimanyi nammwe mbawa ebyo byemusinga okwagala byesaagala mubeere nga musuba papasi yange ey'okuba nga mbatuusako updates esaagala mwebowe nammwe mukimanyi zineseze tulimu twetaaga okubeera nga tuli updated all the time. Buli kintu ekigenda maaso we need to know, bituyambako okuboostinga obwongo bwaffe okubeera active n'okumanya biki ebigenda around the world. Ebitagugasa n'ebikugasa byonna olina okubimanya because you're a person weetaaga oku entertaininga obwongo bwo. Katugendeko mu biki ebyo ebigambibwa ebigenda mu maaso. Balwanira ki ekibalwanya, tubabuulire, tubalage messages namwe mwesomereko. Katugendeko mu poster y'omukunja atasera tulabe kikyalanga Grace Khan ate era tukomewo. Okay, so nga nkubira ggooli omukulu simu amugamba ate munange namwolyo gempulidde nangamba manyi munange kinali nkubira nkugambe nali ntyo okugamba kyabaawo. So mukwano bambi mu mbeera ngeeyo igwe nga naawe nga gwe omuntu kiyinza kukulekawo. At least yalisoose kwogera naawe okitegedde zigamba omuntu mwana bonaabona ndi mu budde oba ki naye ate nze kamutonda awo nzira kubanga kyetona kyona kyetwakola twakikola nze naye era essimu yandisoose okuvugira nze neŋŋamba munaye kunjako kiriwo kiriwo kiti. Kati about that ensonyiwa okusalamu ekirimi it could be nga yatya oba yapanikinga oba cause actually namubuuza nangamba I called him oba n'omuddamu bubi. Oyinza okuba nga wamuddamu bubi, ayinza okuba yapanikinga okitegeera kubanga nange biyinza okuba nga byahapeninga. Sorry kansooke nkubuuze gwe wagenda okukitegeera kyali ki, like when was that? It was Tuesday on nakamukola essimu okuyimanya nayimanya I think on from my uncle back very mukadde. Okay kakati so kati Esther kyayinza kugamba olaba singa yali yayogera nga yagamba nze omuntu oba nze kennyini naawe kennyini tewandigambye oba yali yapaniking oba that sequence gyeyandibadde naawe kennyini tewandigambye oba wandigambye ayagamba naye ate ekikozinga ne situation yegamba naawe kennyini ogamba oba yali alowooza kino oba kati everyone among that situation in that gap yatutadde mu social oba kakati Omal, you called Omal kakati nze kyembadde nteesa nga nze tuli bantu bakulu si kyekyo olaba bino ebintu industry gye mulimu mwemanyi bulungi era nze kino kyensiba ngamba Grace mwewalanga nnyo ebintu ebyokukola amawulire amabi okitegeera naye ate ebintu ebyokukola amawulire oba mabi oba malungi omanyi wekiggwera mwekutuula ne muteesa ne mwogera okitegeera. Nabadde njogera naye ne mugamba you would agree on two things. One, osobola okukeepinga oyo omwana oba myaka emeka naye nga tewali nakimanyi, not even a neighbor. Or two, you are bored, tewali nasobola nakitegeera oba neighbor okitegeera.
Yes, so me I was proposing, let's sit, we talk, we agree about chichi ekigendo, like making a decision mu ababiri, because it's all about making decision. If you tunakira kumakanya to making a decision in bulamu bwamwe temukisobola naye ate mwe mutula ne muteesa bulungi nnyo. Mye ino Grace simubi, Grace awuliriza okitegeera nze sikumanyi nnyo but like on her side awuliriza bw'oba omukutte bulungi naye ate ayina effujjo bw'oba omukozi like bw'oba omuleseko like omulaga mbu biki era still ajja playing that part because I know Grace naye mulalu mweyembeera. So me was proposing, how about we sit, we talk, we sweet talk Grace, tulabe ekiddako okitegeera kubanga ebyo byemutambuza kati olaba kyenkugambye nti of recently was it yesterday but one abo bagundi bazze gye tuli simanya ba manager. Who are they to you? They are nothing. Okay, fine, they are managers but they are nothing. It's not your blood okitegeera. Nandibadde nsuubira either Omar oba Yomal or Jeff Jetuli oba fetuje gy'oli oba Grace ayogera oba ne brother kati olaba nganze wenkutte estimu like kinkakaseeko. Have you got any call from Grace's friends? Anti katola Esther. Esther simu ngeno nawo okikubye. Nange najukubidde ggule. Nanjoga yine mugabo nane kule kyo embeera gy'otonzeewo nawulirako. Omugabo muno sigenda ku portrayingira abamu bakina ate nange nkubira oba n'eddoboozi lange noba nga lisounding nga likyo bakya nkubira mu mbeera gy'ontaddemu that nange nkifunye out of suspense. Namugane munango nansonyi oba munango oba nkubidde mu direction kyoba direction kino ate kyengeza kugamba kale kino kizze kati okiba nga kizze munange tuzze kutusaako kubanga nawe oli muntu mukulu kubanga gwakitula olwedde olina kyosazeewo exactly okitegeera kubanga olwedde ye aba masosalonko omukyala kakati nagamba omwana ngenda muzaala omwana sinagezako ebyokugyamu olubuto era ngenda kuvaanawooko namugamba kati olaba munnange sina buzibu munnange na decision yo gyokoze naate munnange gona ngawe wekisazizza era nga nawe wosazeewo nga omuntu gwomu era ngena kikolekera nga omuntu nga gwani omukwamu munnange tekiriko oluteesa lwange era singa soba kibaddeko oluteesa lwange omunange wannangambye amunnaye omuntu girewo tikinawatikinawati kati omagwe okuteesaako gubadde ki okuteesa kwange munnange mukwamu gule namukula essimu nemugamba munnange you know that if it's something that has happened unexpectedly kubanga ekiri okubanga nze gulenze wakati we nange tewali mukako si mukyala wange si muntu yenna gyendi Mugabo munange nga wekibaddewo munange there's an option I'm giving you. My option is that if we can abort that kid, I can give you guidance to that next quarter kanya babiri. Ate era nekuba muza process era munange atujja era munange ojja giyita muzera nange nankinye wenina okuwa obuyambi nja kuwa obuyambi bwenja okusobola nga nze omuntu. That's good. Ngokuwa obuyitemu nga kubanga nze kyinza kugamba Esther olabayo oyo omukyala mukulu she knows her target, she knows her word naye ate kino kinamugambye nga nze nga munange omwana nga ye nga ye wasazeyo era omuzaala ku bbali omwana wange wakubbali nakimugambye nga ye straight out through. So like I would give you guidance mu byokuzaala byobaki kemalinawo nenkwano nange noyita mu mbeera yo nga ki anyway ebyo byonna bibeerawo all that naye kati me nze nkutte essimu eno okukubiranga ne Grace siri naye owulira lwaki ngikutte okukubira first of all manja alampulira esaidi yo okitegeera naye ate tuyinza obutagwera ku ssimu. How about we meet nga ne Grace waali olaba bino ebintu nze manager wo yazze simanya manager wo yazze Grace nangamba na inviting akwaba abantu ne tugenda cause we have a brother still actually ndi naye ne mugamba brother ina ngamba nedda actually nze nasose no bigana ne mbagamba oyo manager
ebya manager bikoma eri mu ndongo okitegeera bino ebintu byetwogerako sibya music okitegeera it's not about industry. Esta twebade kyakuteesako singa ekintu munange kyabawo kya bulungi omwana ono munange ne kulesikenyini agenza omutonda wana n'omuntu nopeka ositoshikuza omwana nga kimanyi kigema causing interference kigenda kukontaganya kyandibadde kya bulungi singa munange omwana twagamba munange omwana namuwa omukyala namuwa olubuto nga lwakwagala sikyakwagala. Okitegeera amazima genyini you can't force me a kid even if it's to be the deliver. But that's not forcing. No gansa omwira omwana azaalibwa esera amazima genyini omwana mukire kunzi. Okitegeera saagala nga nno kyabulimba it is the vivid thing that is this kyandibadde kyakuteesako kya bulungi nga wakikyandibadde mu manage oba muntu yenna singa munange simu wakati wange neggulu yabadde munegamba munange kino twakikola nekibaawo kiteeseeko gundi negundi kigirewo kinewo ekiti. Ekitegeeza manager go wamusindise. Our manager some things, and I think it was the operation and the fire that that it caused in the team. Did you know about him meeting us? I saw it again. The girl who did cook, I going to be this right now. Okay. Yeah, kumanga nze namaliza okuganya kwene mugamba ndikule nangamba agenda kuvaawo nenakulezimu. Ebyo nga munange nabitazira ku next chapter nga nabyesonye nange kenyini. Kakati. What is your proposal? Like, what do you propose? Esther. Amazima genyini kanjogere nga unayogera ne mukwano gwa. Yogera ne mukwano gwo. Actually yogera ne muganda wo. Because nze sikukubidde mu bintu mbuki siri mu namawulire I'm not about ebya industry ya mwesi birimu nze njogera nga muntu wa family. Namawulire njogera mazima. Estola mukwa. This is a situation where a dude and a lady one meeting and bagamba now to sing and now kiwadde kyasanyu. Nekizala kizadde. Ese omwana omali simusuubira tali muna pulaani zange. Okitegeera. Nandisoso kiteesaako nganze. Sina busobozi buyinza gaana butakubeerawo ne buyamba buli okuddamu omwana. Era weebuli. Kubanga amazima genyerera era omwana ne wabeerawo kati agenda causing interferences. Again, sorry about the environment. Waliwo wana ali mu kuvaawo. Sorry. Obadde okyangamba. Wangira omwana agenda causing interferences nyingi nnyo. Like sikibeera ne kenyini gula yali amwetegekedde. Gula ayinza okuba nga yayita amwetegekedde omanyi ffe abawala oyinza okuba nga teweetegekedde kintu naye olw'okuba nti obeera oyagala omuntu you can take a decision, that's one. Ekyokubiri oyinza okuba nga toli ready to abort. Omanyi olaba bino ebintu bya abortion olaba abantu abasinga babalabanga abayaaye naye tebaba abayaaye. Giving an example, me when you see me oyinza olowooza ndi muyaaye nnyo naye ate ebintu bya buyaaye sibirinamu owulira kati ebintu bya abortion ebyo nno kakugamba omuntu okera ku makya n'agamba let me abort. Aba muyaaye nnyo cause abortion it's either you to die oba omwana okuvaamu. I'm being real to you cause nze mbaddeko mu baana nze nina mikwano gyange sina mikwano gyange wabula ne ba anti bange nga bageze ne ba abortingako. I lost my aunt last year yali akola abortion. I lost a friend in 2018 yali akola abortion. Okitegeera. So ebintu bya abortion biba byakwewaayo ate sometimes kibeerawo nga omuwala mwennyini yabadde talwagadde. Okitegedde. Kati omuwala singa olaba nga omago oli mukumpa version yo singa ebadde ya Grace golooza Grace yali kusabye ne sente ezikugamba muno kagenda alujjemu. Anti katabayola esitolaba. Era singa kuleka bakozesa bera ndizimuwa naye kyengeza kugamba. Ono mwana kati kunyanga ngali kanungulira perspective yangu nga onanyanya mukwano gwa mwana. Omwana yanguddeko simusuubira. Kwegeragira mazima. Ate era munange edition era enabyawo binaina n'okanga example yegwa mulina nagamu omange namuzaala. Era munange yazzi obanga ze nja kugamba era munange azze but man just know that kid is era waweeru era nja siganye musikira muwakuyanga. Obuyambi njamuwa ngazi wenjo sobola ngazi.
so bamuwadde naye omwana eyo nja mulabiranga eyo kono naye ate onayogedde negguuli egguuli adde ngamba don't be worried because me I don't want anything to happen to your career. I want to protect your career. Ate nange gyemanyi gguula nga gyemanyi kasajja akatonotono si muntu gwemmanyira munangira ayagala muno oba munsanya olwakola kyoba tasobola if at all yogera naye bulungi nti kyekyo kyengezezaako okugamba nti olaba Grace mulalu ye nga ye like so obulalu buno naye mulalu buno okugamba nti no ono bwankuba mukuba ono bwankola mukola ono bwakola we bati byebyo nno ebiva ewa mwana muwala Grace Khan tekako n'omukunja. Abantu bangi nnyo beevuma nnyo Grace Khan, bagamba Grace Khan talina mpisa, Grace Khan avuma, Grace Khan muntu mubi, Grace Khan kino tabeereka naye, Grace Khan talina mikwano, buli muntu amulojja, luli bamugamba nti mulogo, ebintu we bito ne baagala n'okumukuba okumutta ng'abantu bamulangira okubeera omulogo, naye nga baagala okumutta be bantu be yali akolanga nabo mu band nga buli omu agamba nti Grace Khan muntu yeeraguzalaguza nnyo, buli dakika abeera akaaba nze banange bandoga, nze banange bankola bino, music waganye okutambula, gundi yandoka, mukwano gwe lwamukyaye, gundi yandoga, gundi wano, gundi wali. And of course ebintu ebyo byonna tugenda kubanga tubitegeera. After all buno obulamu bulimu buli kimu, obulamu osinkana buli kimu, ekirungi n'ekibi. Muganda waffe ono Grace Khan, for sure she needs a healing. Muganda wafano Grace Khan, for sure she needs a healing. Ebintu webito gyebiri igwe mu bulamu ng'olika ekiisa ekibi ng'abantu tebakwagala, buli muntu akwogerera bubi, ne bw'oba oyogera amazima omuntu agenda gamba olimba, ne bw'oba toyombye na muntu oli agenda kugulako olutalo, ne bw'oba tolina mpalana na muntu oli empalana amangu ago ejjawo, ogenda okulaba nti abantu bonna bakuvaako mu bulamu ne batambula ne bagenda. Those things really happen. Nze nalimbirabyeko, nalimbigiseemuko. Imbimanyi nga you have that bad omen ekutambulirako. Omen eyo abantu abamu bagituloga bulozi ne bagitusindikira, abalala tugibuuka bubuusi makubo, nga Katonda si bw'atyo bwe yakutonda kubeerawo nga gwe obulamu bwo evugena kubeera londi, abantu tebagwagala naye ng'oliko ekyo ekiiso ekibi. So Grace Khan abantu mu kifo ky'omujjajinga all the times, I think this girl needs a very good healing, okugendako oba ne yeetambulirako ng'okwo, okunabako ku ddagala. Katonda yatutondera eddagala ku nsiko n'aliteeka ku nga lisobola okutuyamba, naye n'oga ku ddagala Grace Khan onaabeko wejjeko ekyo ekiiso, wejjeko omuzimu gw'obutaganja mu abantu okubeera nga tebakwagala. So Grace Khan abantu bagamba buno talina mpisa, muwala mubi nnyo, and of course imanyi ebiseera ebisinga osobola okutuuka ekiseera gwe ng'omuntu ne weetamwa nga buli kintu kyonna kikutamye, emikwano gikuvuddeko, byokola biganya okutambula, olina stress ya kino, olina stress ya kiri. Jjukira twogera ku mukyala eyakeera ku makya ne yeegaanibwa omusajja yamukola olubuto. Twogera ku mukyala eyakeera ku makya nalowooza nti nfunye omusajja ngenda kusetolinga, omusajja najja mu mawulire n'agamba nze namwebakako bwebasi n'entambula n'engenda. Ffenna tujjukira eyo incident eyaliwo Grace Khan omusajja okumwegana, omusajja ow'erinnya eyali promota we n'amala omukozesa ate era n'amulekawo n'amwogerako buli kibi kyonna buli kyamumanyiko kyonna ebyamaana abyanika. So otuuka ekisaana ne weetamwa n'ogamba nze mu nsi ndi w'okukozesebwa, nze mu nsi ndi w'okumanyirwa, nze mu nsi abantu tebanjagala, ekintu ekyo ne kikuleetera obusungu ku mutima, n'obeera nga tokyayagala kweguya n'ogamba after all abantu tebanjagala, nga buli ajja mu kkubo lyo trust me ogenda mubashinga, buli ajja mu kkubo lyo trust me ogenda muvuma, ogenda kulaba oti abantu balowooze nti no weeyisa bubi, naye nga te in actual sense olina ekintu ekikuli ku mutima, ekintu ekikuluma. So I think Grace Khan as a person she needs a healing. Abantu mwe mwena bali eyo bambi abali mu mujajinga, nze nsaba bambi mutunule on the other side mulabe engeri how she's trying so hard to be in a good life, okuli okuza omwana okutali taata. The girl needs milk, the child needs clothes, the child needs money all the time. She has to have money with her all the time. Grace, she has to pay apartment. Omwana lwalwadde, she has to pay medical bills. She has to pay this and that food. Ate era nga mumanya abaana abato. So I think all that stress is on her, plus music, kubanga omulimu gwe kuyimba. So nze ndowooza ebyo byonna bimuleetedde okuvaamu omuntu omubi. Let's go back to the Grace Khan nga yakajja, yali atya, yali muwala mulungi. So I'm not this person nze ayagala nnyo okujajinga abantu. Actually nze I don't judge anyone, because I know tulivinga obulamu
obuchunya buli muntu differently buli muntu yamanye engeri gyali mu buno obulamu yamanye biki byayitamu nange adita nsobola okubeerawo nga wenzira mu kisenge kyange ntulika n'enkaaba nga nina ebintu ebinsumbwa naye for you don't know olaba bulabi adita but you don't know what's in the curtains kyekiri mu kisenge kya dita you don't know that. So mwena abalaba video eno mbasaba mu commenting your best comment zonna ngenda kubeera nga nzaniriza teweerabira ku subscribinga teweerabira ku likinga teweerabira ku commentinga teweerabira kukwata ku notification bell oleme kusuwa video zonna mbaagala nnyo.